3 mwezi ogw'omukaaga nga 8 Mukama Katonda yansobozesa nini yenyo nyateli gye nagenda Mukama yampeerayo omukisa yampeerayo favour ate n'anteekako okuganja ekirimu ne kino nkiriza Katonda. Amina. Walagawa wali okola biki? Ali otunda bummonde nga tezeetaaga obummonde. Walagawa Masaka? Nedda. Nagendako eyo Dubai naye Mukama Katonda yansobozesa we natuuka. Mukama wange gwe nalina kale yampa omulimu gwa PA, that is personal assistant, nga nza handling her business. And ekirala nate twatambula nnyo mu mawanga ag'enjawulo, ngenzeko mawanga ag'enjawulo sobola gamba nti UAE okadde ngenzeko Saudi, ngenzeko Oman, ngenzeko Qatar, ngenzeko olw'ekisa kya Katonda. Si wamaanyi gange naye lwa kisa kya Katonda ekitiibwa ntinojeriza Katonda. Amina. Mukama gw'omukisa agenda okuteekako ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Tabawulana Mukama yebazibwe. Amaanya n'eddoboozi bapita brother Emma Oviira Nabweru. Nange neebaza Katonda olw'obukuumi bwe kuba ffe tutambula kati guno omwezi emabegako Amina. Nalindi kuva Wakiso kati omanyife abatambula nga tuli mu bidduka waliwo ekifo kyoyitamu ebiseera ebisinga ng'obusangamu nnyo obubenje kati most time nga tutambula ng'ava oveeyo Wakiso ng'oyita ekifo lujja akuna matata kati waliwo ekifo ng'ogenda kuyingira Naluvulo oli kwambuka akasozisozi awo watera nnyo okubeerawo obubenje kati kuno guno omwezi nalindi kutambula ng'avaayo yambuka ntuuka mwekyo ekifo kye bayita Naluvule kati nalindi kutuuka ndi kwambuka nzija kati waliwo emotoka yali Spasio ye nze nva Naluvule nzija Kampala ye edda Wakiso amazima gennyini emmotoka neewaba akamotoka kuba emabega waliyo kino kisino truck kino ekinene kiri kujja emmotoka neewaba nenjala nga eri kujja mu direction nze gyendi kugenda bweti eri kuwaba ejjeene wange. Amina. Kati oyawaba bwekyo naye kyali kisa kya Katonda nze kasita newaba nga eri kujja bweti soka nange nga ndi kugenda bweti naye Mukama ye ng'enteebyemu kati bwe namala era neesala nga eri kujja bweti soka nange nali nkitamu naye bwe namala okuyitawo bweti nagiyitako bweti emmotoka nempisaako kumpisa ebimire nemabega bweti negenda negwa mu lwongo neyevulungula emirundi 3 weyevulungula emirundi 3 eyalimu yayita yesipe na musipi yali mukazi ngaali mu myaka nga 5 ku 6 era netumulekawo ng'ali kubaka bazimuka ayagala kufa neŋŋamba amazima genyini Mukama kuluno obubenje mbulaba naye lekuluno omukumira kiwawaatiro kyo ekyo kitiibwa nekino kikisa Mukama. Amina. Ku Yesu engalo zaawo buli yeebaza Mukama eyamuwonya akisidenti eyo Mukama akuwonye ekisa bambi. Amina. Sebera eno. Amina. Amen. Nebaza Mukama omutano omusomo wawe nabyo Mukama nange ankoledde tawange yapinde eweewo eyo simanyi baana agenda Gyongera emusebe ku ddoboozi. somba era sita wange agenda eweewo ye nali simanyiwa ali kisa kya Katonda tamugenda kusoma nebaza Mukama olwa nabantuko nsaba okakkiriza wadde Katonda yemusaba okakkiriza amakulu omusaba nakakkiriza era ate omusaba Mukama emikisa nataddemu ddataata. Amina. Mukama gw'omukisa naye bakuwe singa buli awo obujulizi akola bwatyo. Ndabaza Mukama ankuumye mu bidduka bingi nnyo ekyoka yankuumye abawe. Amina. Mukama ankuumye ebidduka
naye yafuna bwoka bengi emabegaawo yajja n'atuwa obujulizi bwe yafuna accident yali emusse musajja ati Mukama n'amuwonya buki buwonya naye ebigambo byo bitono era nga bwe muwulidde naye yeebaza Mukama sisita we yagenda ebweru okukola era Mukama kyamukoze eki ekyana yeebaza Mukama okuba nti naye amuwonya accident ez'enjawulo. Yesu Kristo akulongesa ssebo ayogera okuteekako obukubi neyanziza n'okweyanza ebyange Mukama akuwa omukisa. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Amannya n'eddoboozi Kalifalo nga nviiridde kazo. Neebaza Mukama ebbanga lyonna mbadde njja mu kifo kino nga nsaba nnyo mbeereko nange omukozesa oba muntegedde awo nga nze boosi tentegeeza naye Julaayo ono bwe yatandika balinaye kati nange nenfuuka boosi. Era nange ninako benkozesa ate nebasasula. Ekiraba nange yakwebaza omukyala wange Malaika yangu wa kirungi abakoze obulungi okubasiima mu linnya lya Yesu. Batandise kampuni yaabwe n'abakozi bwebali. Banaye mujja kwewuunya lwaki musiimye kuba bannange ngumiikiriza nibwemulaba badde nkozesebwa nasobola n'okudda esaawa 8 ewaka 87 bwakiru naye era nga nkomawo n'enkonkona nanzigulira ekyokulya nakolaki nakinga Yesu engaliza abaana omukazi abebaana bakontuzirikoti kale n'obujulizi obwo Mukama abawe. Malaika tweyanziza nnyo ku Yesu affe engaliza waggulu. Ati mamekanga omwami ogwakomawo essaawa lyamugabira mu tayo kyova sikulaba ng'omusala